Anti akonyeemu stamp ku video gye twagambye tuyingira kati domestic policy ezaddala nga ku Donald Trump ye yatugaliddewo foreign policy zenzi basomesa tubadde batufugira mu American foreign policy era ng'olutalo tubaddeko baluyita economic sabotage nga Donald Trump yalambye atandika butandisi kitegeeza kinabagamba zino zigenda kubeera automatic kati tusooke tudde tuconcentrating ku kintu kye bata domestic policy okitegeera kwata peni kwata olupapula tusumulule domestic policy entuufu twalonda revolution eyaffe ngeri nani violent yekola etya what are the repercussions tuyina kweyisa tutya mweno revolution lwaki president ono akugamba muleke Museveni amenya amateeka ategeeza constitution the answer is no si ya Museveni tetwayitirako mu constitution ya Museveni kumujja kukubanga ekintu ekyatutandisa revolution nti constitution ya Museveni eri so weak to protect us yensonga lwaki court system yiye judicial system yiye amateeka gage parliament yiye buli kimu kike tuyina kukola tutya we are not going to sit down or to back off oyo kyali atunyigirize bwatyo we have to fight twakozesa constitution zino ntandise nayo any charter ku kintu kye twayitamu tugenda kukikozesa tutya okwerwanako wabula video zino tezigenda kubasanyusa zo mu domestic policy kubanga tulwanira mu system ya Museveni tobisubiranga biriwe bibadde mu foreign policy bino biralamu tugenda kubeera ku fronts bbiri ku ground front media front ne diaspora front wabula mu domestic policy zona zino okubeera active nkiddamu zino okubeera active era babyantalo mbadde nsaba entalo tusooke tuziyimirize buli omwaka kasenti ku front yo oli active domestic policy okusobola okuwangula akasajja kano kwatuwalinsa tuli mu climax ya revolution lwaki bakugamba nti protest vote is always the last stage for the revolution to change course tugoberera democratic avenues senga blocking tetudda mu democratic avenues tugenda ku activating ekintu kye bayita human rights kwerwanako kye bayita domestic policy kakati bali tumazo baka kasani tubagamba stop funding a dictator tubakutte bana batukolako ebikolero tubatadde mu ICC bigenda kutambula pakera sanctions za Museveni mugenda kuziraba mugenda kola ku ICC ngeyise Museveni naye we are not going to sit down tuleke ziri muno ziri paka wezinakola revolution etambula tuze ku ground eno UN charter ojiraba UN Charter ye protecting human rights. It protects human rights. 1420. Ojiraba resolution ze bakola. Ero liraba nti ebikola byetukola fe tuli mateeka. Yegana mateeka is excellence Kyagulanyiga akugambako. Gegano tagenda kujaga kunnyonnyola nze chama wendi. N'abalala banagasobola bajja bikola. Yegana mateeka ga kugambako. Oyo fala gali mu kumenya. Feke tutunulidde essaawa eno. Kugambye mu protest vote democracy and human rights was carving. Wabula nga tukozesa gana amateeka. Museveni gali mu kumenya fete tunamenya yo n'erimu naye ate okwerwanako gana amateekera still gatumela kubanga katumula basemberedde okumenya etteeka erisembayo then tumulage fire kati munna Uganda ekintu kye tugenda okukola ku zino front Uganda oba oli ku ground suubira ekkomera bagenda kusiba suubira okutta mu ebiri oyo fala yatta 500,000 people suubira okumenyekanga tawa muganda waffe wali leero that is the price we have to pay for our country naye in the end of it all if we unite netukozesa na amateeka oyefala tugenda mujjako kitegere ekintu ekyo gwasibiddwa ne bakutwala mu kamera tulekerawo lamentation nti gwe osiba abaana baffe biki this is not the time to cry for Museveni wotuuka mu komera nga bakutaddeyo kiki olina okukola tandikirawo mobilization kubanga abantu bangi abaasibwa before our revolution naye nga baagala change makomero omu tulinamu namwe omulimu gwe tulina okukola wetuba nti tutuuse ku time ti ey'okulumba ono fala buli omu agenda kufuluma tugenda kufuluma buli ango buli outing point ey'okufulumiramu tugenda gikozesa kina amakomera ago nago tusobola okugamenya there are not very many people abatukuumireyo mu makomera woba ogenze ng'ensonga ogitegedde bakuteeka mu komera kitegeeza revolution yekulonze olina okubeerako eyo front kubanga nkugambye kati front gye tulwanirako it is domestic owoku media oyina abaana ba media warriors bokuliyetinze bosobola okugamba kati tugende striking ICC tugistriking kati sawe tuli mu making adamulira noli DPC we wandege yakubye abaana baffe tuli ku ICC ne UN ebintu bikutte fire mugendeyo mulabe ekiriyo oyina numbers ezo oyina bokuliyetinze bubanga etumaze mu revolution oba tolina just back off you are not meant to be at this stage okitegera wabula woba olina command kati tulabenga tulumba X aboku media aboku ground nga tomuzinyweze nene wobo tuse makomera tandikirawo mobilization
revolution eri ku climax yayo tandikirawo mobilization mu makomera atusibe twetaaga abagendo twale njiri munda olunaku lwe lwadutuso efala agenda kusiba abalala wabula bana abalala bagijja kukola bakugambe nti ekintu kyabisedda kati kigenda kubeerera kizibu na abazoobuzi okusobola okumobilizing abali abali mu makomera wabula gw'obanga otuuseeyo nga revolution ekulonze nti obeere mu komera nawe ojja kuba mobilization ogikoze olwedde obeera afuuka dda komando oba afuuka dda Kyagulanyi w'eri ekomera ow'ekitalya oba ow'eruzira kati wano oba ofunye information nti ekintu kyabisedda then nawe osobola okukomandinga netutandika okufuluma amakomera kuba mu kwekalakasa tufulumira mu buli ango yonna yonna ono gyakosa ono fala alowooza nti atusiba atulumya naye tulina atuwa opportunity eyokukola mobilization okukola ki okwewanika obanga oli ku media nkugambye oba tonnaweza baana 15 b'okomandinga ne mulumba x tolina kyo waakoze ebbanga lyomaze ku media just pull up your socks yongeramu omulimu gubulamu oba tunafuna command gireke diaspora okwekalakasa tulina okwongeramu kati kweno stage kubanga yesawa tulina okunyigiriza domestic policy ezo za Museveni already zabadde akola nti tulabe nti zino foreign policies ezibadde zitambula zeyongeramu ku speed zongera okunyiga domestic policy okitegera kugambye no chata yetu weddembe lyaffe era tugenda giyitamu kubanga nzize mu domestic policy wetuli tugenda zikozesa tutya eno chata okwekalakasa kugambye byonna byonna ebikola bye tukola biri wano webiri tetunamenya teeka neeri ono fala yali mu kumenya amateeka okitegera n'ekiki ekimumenyesa amateeka kulaba nti endagaano repercussions eziva mu eno endagaano tezimutuukako kuba senga abantu basituka waliwo repercussions ate z'amaanyi dire consequences bulijjo zembagambako kuba nabagamba always foreign policies zino international charters because Uganda is a global village ezikwata ne activating domestic policy they influence foreign domestic policy foreign policies influence domestic policies okitegera naye tetugenda kutiitira it is our time bulijjo mugamba twetaaga kubigira twetaaga tubimalirize yesaawa kati yesaawa tulage Museveni okike tuli esaawa eno kyova mulaba kati ate okuleeta bakomando bali yatuleeta yange Somalia ne Congo ne wa lwaki tabaleeta kati alira kuleeta bakifeesi alina kyatya muna Uganda one we are going to do this fetu you know ku activating ekintu kino nakugaye protest vote eno kanso kenji splitting then you can't tugire endagaano tuli ku introduction njagala ku splitting the protest vote nakugambye eno always ye climax eno revolution to change course oba tugenda mu violence lwaki egatta ebintu bibiri ekintu ekisooka mulimu ekintu kyebayita voting and protest voting kigwa mu kintu kyebayita democracy mukigwa democracy it is our democratic rights okulonda wewali voting egwa mu democracy then tulina ekintu kyebayita protest kigwa mu kintu kyebayita human rights wobigatta ebibiri kikujjamu democracy and human rights tokiraba nti gundi ze twayitamu steps ze twayitamu okujjako nakyo maliro zibeera zeegase foreign policy ne domestic policy zibeera zeegase because the voting it is an event ekolebwa ku ground okitegera it is an event ekolebwa ku ground ne protest it is an event ekolebwa ku ground but bino ebintu obigatta byombi biri mu foreign policy wano webiri nga webiri wali mu gundi tubadde tukola zino chata zezibikolako kyekimu ne wali mu economy mwe tubadde tugira nga tukuba economy yono fala zino ze nyinyi naze tubadde tuyitamu noze bantu wano zeegase anye zijja ne zeegatira dada ku ground then omala okusituka wait for the reaction le Museveni abimanyi ekigere ekintu kino kati kweno stage gye tuliko tetetaga batitizi we are not going to cry for Museveni muta abaana baffe webakutwala mu komera fuuka komando ojja kungamba gwe shamanga gwe tebakusiba oli wala ndi mu diaspora nini na lolo yange lolo yange esooka nina okutegeeza chat eno obeere ng'ogitegeera kuweyo fala atunyigiriza lowooza nti no bino temubimanyi yensonga lwaki atunyigiriza naye wona amanyi eno chat engeri gyekolamu togenda kuddamu kutya Museveni ogenda kutegeera ti Museveni is a cockroach nako constitution ke yepankapanka nako just yakateekako ba political brokers okapromoting ane nako tekalina kyekali these are the chatters zetukoleramu eze chatters his excellency Kyagulanyi zeyatinkula ezavuwaziza Falood okitegeera ekintu ekyo webakuteeka mu komera fuuka komando tandikirawo mobilization mu komera ajja kutya oyo kenyini ofala ngalaba n'abasibe nabo batandise defiance kwa kati ono tulina omujemera buli wamu ajja kulowooza nti atusiba naye nga atuwa mukisa kumobilizinga kuba wali abasibe batanafuna message kati gwe fuuka Kyagulanyi w'ekitalya kugambye anytime tugenda kujja abantu baffe nze ndi Kyagulanyi wa ku media ekyo kyendi bwe kyemba mukakasa ngebikolobero byonna byonna ebikolwa mu ICC twakamukuba message ndoza twakamukuba ne gundi twitise ziwera 10 zonna tuzitaddeyo gye ziri era faces zaabwe twazitaddeyo dda nze ndi Kyagulanyi wa ku media kubanga revolution yanonda kubeera ku media kati kwe nina okubeera era nako ngenda gukola nawe ali ku ground suubire komera wotuuka mu komera tandika mobilization abatali makomera mutandika okutambula ebyalo mu bagambe yesawa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.